nga bannayuganda bali mu keetereekerero k'ekivvulu ekigenda okubeera ku Freedom City ng'ennaku z'omwezi 9 ekya Alien Skin. Ono ayiseeko mu kibuga Kampala olunaku olwaleero n'agendako ewa Kiseka ng'agenda atunda tiketi ze ng'ayita bannayuganda okubeerawo mu bujjuvu, kubanga eno ye konsati ye gy'asoose okukola kakyatandika kuyimba nga naye bannayuganda bonna buli w'oyita aboogeza obwama. Kitegeeza nti abantu bamwesunze era bamwinamu essuubi. Ekisooka nti ono mwana wa ghetto, ate aba ghetto baagala nnyo okubeererawo bannaggetto bannaabwe. Obulamu bwe azaabutambuliza mu ghetto eyo era gy'azze yeerandiza okutuuka ensi lw'emutegedde. Bw'ayiseko mu kibuga namungi w'omuntu obwedda ajja amuwerekera bamuvaako emabega nga bagamba oyo ye waffe gwe tulina okutambula naye. Bano batuuseeko ewa Kiseka ne batundawo ku tiketi eziwerawerako, kyokka nga jjukira nti wadde tiketi yakakafulumya akatabo naye ate bannayuganda abangi babadde bazibuukinze dda. Kitegeeza nti wenjogerera ziyinza n'okuba nga ziweddewo, kubanga abantu batandika okuzibuukinga nga yakalangirira ekivvulu kino nti kigenda kubeerayo. Era bannayuganda ne beesunga nnyo nga bagamba tebasobola kusubwa Alien Skin kubanga ye konsati ye musajja wattu gy'asookeddeko. Kati mu kuyitako mu kibuga abantu obwedda bamuwubirako nga bamukubira olube, aba tiketi nga bagula, bwe batyo nga beesunga nti 9 tezisobola kubatwala ku kkubo ddala lyonna, wabula balina kwolekera Freedom City. Naye nga bategeka okugenda ku Freedom City bannayuganda nga beewera, kyokka ate waliwo n'abeewera okulemesa omwami ono nga bo balabira ddala nti waakiri bw'anaakola konsati eno n'egenda successfully ajja kuba abakubye ejje, era bakola ekisoboka kyonna balabike nga bamulemesa. Bagezaako okukola byonna bateekemu ssente bagulirire, waakiri poliisi oba amagye bateekewo embeera yonna ereetera okulemesa Freedom City okubaako ekivvulu ekitegekebwawo mu nnaku zino, nga bagamba nti waakiri baagala konsati eno agikole naye si mu nnaku za mwezi 9, nti olw'okuba balinawo okuwugula n'okuliwo wakati we n'omuyimbi Palaso, kyokka nga ne Palaso yava dda nga ye ekivvulu ekikyakirangiridde emyezi egiwera 6. Kati ate ono ye ekikyakiranze wiiki buwiiki naye bagenza okulaba social media ng'ekikutta omuliro kye kino kibalangidde wiiki emu. Kakati baagala okuteekawo embeera bagamba mbu kyakoze mbu ayagala kulemesa kya Palaso, kyokka nabo tebatudde baagala okulemesa ekyono nti abantu bagende mu kya Palaso baleme okugenda ku Freedom City. Kakati wuliriza emboozi eno ogenda kutegeera ffe tuliwo kulaba kyani ekinaakwatayo, kyani ekinaagaana. Naye nga nkakasa nti bonna bajja kukola, kubanga buli omu muyimbi wa ggwanga Uganda, buli muntu aba n'abawagizi ababe, era buli omu ababe be bajja okugenda ewuwe. Sooka owulirize obubaka buno otegeere abeesomye okulemesa Alien Skin n'ensonga lwaki bamwekiise. Wulira, Balamu, Chameleone, Bebe Cool ne gavumenti bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekivvulu kya Alien Skin tekibeerayo ng'ennaku z'omwezi 9. Balamu, Chameleone, Bebe Cool nga bakwatagana n'abanene mu gavumenti omuli guno ogwana guno ogwa kkoota ya Sunday School baagala kumakinga sure nti nga 9 Alien Skin tabeerayo. Before nga tetunaba kutuuka nga 9 zino ennaku ezisigaddeyo tomorrow and tomorrow but 1 musobola okuwulira ekintu ekikangabwa ku Freedom City oba nearby. Musobola okuwulira bomu ku Ntebe Road ne basibawo akaguwa nga ne Freedom City egenderamu. Muli ebigambo byenjogera. Alien Skin basobola omukwata essaawa yonna okuva kati nga bamuvunaana okwambala ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. 2, 3 Alien Skin essaawa yonna basobola omuyita ne bamukwata oba ne bamusalako ne bamukwata nga bamuvunaana Champion Gudo. Mubiwulira emabega waabyo waliyo oba bamukwate ku Friday bayiwe poliisi ku
bayiwa amagye ne poliisi ku Freedom City bamuwa olunaku olulala bamugambe ku Friday jja ojja kugenda e Lugogo genda awagazi kubanga bagenda kukola bwe bati bagenda kumulemesa mu ngeri ya muwaanawaana tulina bantu wogenda bateeka abantu bayitirivu nnyo bajja kufuwira wano bakamala ofuwira wano ku Freedom City abantu bajja kufuwa tulina wogenda bateeka Uganda yonna ejja wano togenda kukola leero olukuŋŋaana we have assessmented za environment. Yes, we have assessed baneno oluzungu eleva ku luzungu now bagenda mugamba tumaze okwasesinga bulungi nga wana abantu tebajja kujaawo so nga mwenda weyasole ogenda kugenda mu Lwera tugenda kukukolera lonchi mu Lwera